Webale nnyo muganda wange Steven Mayombwe omulabi wa Record TV era n'akanyomero kano akobiraba otya olunaku olwaleero twegattiddwako aba Citizens Coalition for Electoral Democracy era nga twogeraganya n'omukulu atwala ekitongole kino nga si mulala ye Charity Karebo Ahimbisibwe. Twagala tutunuulire ensonga ya kalulu k'omwaka 2021 kagenda kuba ka scientific naye bonga abalwanirira kulaba nti bannayuganda balondera akalulu kano mu ngeri ya demokrasiya era nga basobola okubaako ne kyeboogera eri abantu be bagenda okuteekamu obwesige bo babiraba batya. Ekibuuzo kyange ekisooka eri ggwe kyekyokubeera nti emirundi egisinga muzze muwakanya ekyabalonzi okuba nti bagulirirwa era nga ekisinga okuleeta ekyo kyekyokubeera nti mwana wattu abagenda okwesimbawo babatuukiridde naye nga ku mulundi guno mu kalulu kano oba tekisoboke olw'okuyita ku mikutu emitimbagano sakozi radio ne zi TV. Ekintu kino gw'okiraba otya? Wabaddewo ensonga ya voter bribery kituufu eyo nsonga nkulu nnyo. Voter bribery nze ayimiriddewo eyeesimbyewo okulondebwa ngenda mu kyalo n'ensasula abalonzi 1,250 kati ekyo bakisazeeko olw'ensonga gye bagamba nti tugenda kubeera nga tukozesa radio TV ne online naye tekiviiriddeewo ddala kubanga okyetaaga okuprintinga poster nga candidate. Ekyokubiri waliwo betuyita party political party agents olina okuba facilitating, olina okubawa ssente ze banaatambuza mu kyalo okuwagira n'okufuna abawagizi abalala abanaategeera ky'oliko nga candidate. Kati olw'ensonga eyo ekintu ky'essente tekiviiriddeewo ddala. Tulaba nga olukiiko olukulu olw'eggwanga lwayisizza amateeka aganagobererwa. Mwana wattu mu bimu ku ebyo ebingi bye baayisizza mwe muli ekyokugamba nti ebibiina oba abakulembeze baabyo ku mulundi guno be bagenda okusalirawo abo abagenda okukwata bendera ez'ekibiina kino ku mitendera gyonna. Ekintu kino mulaba nti kiba kiri mu demokrasi oba tekiggyeko abantu eddembe lyabwe naddala abalonzi nti bano baba tebalina nakuba nti oba bakuŋŋuntiddwa oba bayise mu kakuŋŋunta ne balaba ani asinga. Ekyo ekintu kigenda kuleetawo obusungu bungi, kigenda kuleetawo okweraliikirira kungi mu bannayuganda kubanga kati nzonsalirawo otya ani agenda okwesimbawo ku lwange. Lwaki sisobola kwesalirawo ani agenda okutuusa endowooza yange mu palamenti? Ssemateeka mu kawaayiro akasooka mu clause 4 simanyi nga bwe nsobola kigamba clause 4 naye nga akawaayiro akasooka waliko clause 1, 2, 3 ne 4. Kati 4 egamba nti nze munnayuganda amaanyi n'obuyinza bwonna buli mu mikono zange, nze asalawo ani agenda okunsimbirira mu palamenti oba agenda okunkiikirira mu kifo kyonna ekyobufuzi nga mpita mu kalulu. Naye ate kati wano ogenda kunsalirawo ani agenda okwesimba. Awo obeera tonninyiridde eddembe lyange ly'okusalawo ani agenda okunyimiriramu mu kifo kyange obeera tonziziza. Ate 59 akawaayiro ne kagamba nti nze omulonzi ndina obuyinza obukuba akalulu singa mba mpezeza emyaka 18. Naye gwe kati onsaliddewo nze ow'ekibiina ndi wa DP ndi wa people power gwe omukulembeze wa DP gwagenda okunsalirawo ani agenda okuyimirira mu DP. Ekyo kibeera kya bwenkanya. Eyo demokrasiya munda ya political party eryo lyetteeka eryayise mu palamenti nga ligamba nti political party zigenda kusalawo ani agenda okwesimbawo. Ekyokubiri nga minisita political party reportinga wa minisita yayina obuyinza kati awo wetubuuliza naye ate political party code of conduct yo muba mugisuddewa. Kakati akalulu kennyini kazibu, akalulu ke mutwanjulidde olwa covid tekategerekeka eri munnayuganda. Munnayuganda yamanyira kugenda ku political rally ne tuwulira omuntu ayogedde ki ne twesaliramu nti oyo gundi yayina ensonga zange. Naye ate kati wano musazewo ne mugamba tugenda kukolera campaign ku online. Tugezaako okutegeera tunaasobola tutya amanga ago ne political party gye tubadde tulowooza nti tugenda kubeeramu tusalewo waakiri ani agenda okwesimbawo bya political party naye muzze mugamba temugenda kusalawo
abakulembeze ba political party bagenda okusalawo kakati singa okulonda baba bajjeemu omulonzi voter okulonda kafuwe tulaba nti tuwangaala n'ekirwadde ekya covid-19 okusalawo okw'akakiiko k'ebyokulonda tuyite ku mikutu emitimbagano mulowooza mmwe abassedu nti tekwabadde kulungi tuzze tukola meetings online n'ebibiina by'abakulembeze ebya political party twakolayo ne meeting ne ba youth ne tubabuuza ekibuuzo ekyo nti kakati abokulonda oba aba electoral commission tukole tutya fefe nyina abassedu twavaayo ne tuwandika policy framework mu policy framework ne tugamba kituufu covid asigadde yeeyongera essaawa zino tuli ku 1000 cases of covid ne tugamba nti obulwadde buno tetwagala butte balonzi ekyokubiri omufu tasobola kuba kalulu kati ne tugamba nti ekikulu tukole bwe tuti tubeereko nga tukkirizaako meetings ezitali ku mikutu naye nga zifollowinga standard operating procedures nga meeting ezo zibeeramu abantu 30 40 oba 50 ne tutuula mu butebe nga twegaziyiza nga twambadde zi mask nga tunaabye mu ngalo nga tukoze sanitizer ekyo si kibi enteekateeka eno yandibadde etambula ddala mazima mu mirundi ebiri ne tubeera n'akalulu ak'okubeera nti abalonzi oba abeesimbyewo basobola okuba nga bakwatagana ne bakuba kampeyini sinakindi n'okuyita ku mikutu emitimbagano ne zi radio ne tv abantu abali ku mikutu oba abali ku internet oba balina kompyuta bali 4% eya 40 million Ugandans bwe tuvaawo ne tusalawo kuddira 17.5 million abagenda okukuba akalulu abanaasobola okutuuka ku mikutu eza Facebook, internet, radio ne tv bali 1.2 million ku 17.5 ekitegeeza nti 15.5 million oba obukadde 15 katondo 5 tebajja kutuuka ku mikutu ezo oba okuwulira abeesimbyewo bagamba ki mwe mulaba mutya ani agiddwako eddembe lye tosobola kusalawo ku kintu kyotategedde olina okusooka n'otegeera omuntu ono ayimiridde agenda kunkolera ki kati nga bano abeesimbye kuwa pulezidenti agenda kuleeta ki ekipya tubaddewo mu Uganda enjala yatuluma dda tuli bannaku tetulina ssente tuli baavu health centers enfu tunuulira amasomero agamu gali wansi w'emiti myaka 33 kakati bano abeesimbyewo nze n'ategeera ntya ani gwe nsobola okugjamu asobola okukyusako ebyo ebintu mwe nga abassedu mukoze kyenkana ki okulaba nti mumanyisa abantu engeri gye bagenda okulonda kuba naddala abantu ab'ebyalo tukimanyi bulungi nti abasinga obungi mwana wattu emikutu emitimbagano gino tebagiriiko ate boogerageranya ne netiwaaka ebitundu ebimu teriiyo munnayuganda amanyi kiki oba wawe tuyimiridde mu kalulu k'omulundi guno kakati ekyo ekintu ky'obuziza kikulu nnyo ekyo kintu kyekinsuza nga seebase kubanga bannayuganda bali benjogeddeko 15.5 million oba 15 katondo 5 abatanaba kukiwulira oba n'okitegeera be bannumya omutwe oba be balumya ssedu obuwongo kuba ssedu eyagala ebatuukirire n'obubaka bwe bayita voter mobilization voter education naye mu kaseera kano tubadde tumaliriza enteekateeka nga bwe tusobola okubatuukirira era enteekateeka kakati zituukidde ddala ku mwanjo ekiseera kyonna tuzifulumya nga bwe twabadde nga tuzipanga zitutwalidde obudde kubanga ebintu bisigadde bikola bitya bikyuka mu mbeera eno nga bwebadde ekibuuzo kyange ekinaasembayo eri ggwe Charity mwe mutunuulira ebyokulonda bino byandibadde bikwatibwa bitya nga bw'okiŋŋambye nti covid waali kakati gwe oyagala kampeyini zino ziri eza radio bwe zinaaba tezijja kusobola kukola tukole tutya nenkugamba nti eza radio zinaakola naye zikolere wamu na zino ez'okusobola okuvaako nga tuli mu bantu abatono ebyo byebigambo bya bannaffe aba Citizens Coalition for Electoral Democracy era nga tetuyinza kubyongerako akanyomero kaffe ak'omulundi guno bwe katyo bwe katambudde kankomewo eri ggwe Stephen Mayombwe
osobole ate okutuusa ku balabi ba Record TV amawulire agavudde mu bitundu by'eggwanga ebirala.